Bampita Komwene Christian. My phone got lost. We identified the face of the person this morning through our hospital cameras. The person stole my phone just right from the canteen here. The person stole it, went with it. I had gone to change my uniform after I was done with my duty, but then there's a choose uniform. So I told a colleague of mine at Jing Telekere call her bag, but I think she was overtaken up with a conversation around. So as I came back to pick my bag and I was trying to go home, then sang and so I had to alert the ICT person to help me out with it. Netugenda ku camera, netulaba omusajja yagitutte. And netulaba n'engeri gy'abadde atambulamu around the hospital. We are suspecting even somehow the things which have been getting lost, the phones, ayinza okuba nga y'omu ku bo abadde babaga amasimu. Ensonga z'obubbi, ababbi baludde nga batulumba, nga batusumbuwa wano mu ddwaliro. Babba amasimu, babba ssente z'abasawo, amasimu g'abalwadde, mu woodi, ne wano mu compound bajja ne batubba, ne batwala ebintu byaffe. Ate n'olwaleero era twafunye keesi y'emu ey'obubbi. Omu ku musawo munnaffe bamubbyeko ssimu. Omusajja yazzenga agenda okubaako kyagula mu dduuka nga musawo atadde awo ensawo ye, oli n'ayingiza emikono n'aggyayo ssimu ya musawo n'agenda nayo, naye era kamera zaffe zaamulabye. Era tusaba abamulabye oyo omwami ono eyatutte ensawo ya musawo munnaffe ate kamera yamulabye tumutegedde. Tusaba abamulabye batuyambe bamukwate bamutwale mu poliisi bwe kiba kisoboka, poliisi ya mukono. Kituufu ensawo ye ebaddewo n'agenda n'ayambala. Bw'akomyewo n'agamba nti essimu ye bakoze eki? Bagibbye. Kale ffe tetusoose kukkiriza kubanga tulowooza nti naasaaga, naye bw'agenze ku kamera n'avuga nti omwami azze ne bagiteeka mu kaveera. Naye ng'ensawo ye ebaddewo.